oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ampuliriza nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV balakola mpozi nga ate ogituninga otulaba balige ya hawa we balakola mpozi nga otufollowinga. Esther Nakimirawe bali kubeerayo mpozi ate ne tubuuza ku bannaffe omuli Sale Alhusi na ogamba otya Happy Lady ogamba otya obuzire ddala. Linda Agata ogamba otya ate mpozi nembuuza ku niyo mulalaawo banji mwenna mbala muli banji muyika buyise olusi nange nentuka nengamba nenga onako olwaleero ngenda kuwa Sarasho ogamba otya ngenda kuwa Antikaduuka muyite Chloe avuddeyo mu kkomera ka video ke kwegamba ng'atenda obulumi obuli mu kkomera n'engeri ki gye baamukwatamu. Agamba nti buli obumotoka bujja ne bukwetooloola ne kamunguluze nakkwata n'oyimiriramu amagulu nga geesibye n'amagulu ne geesiba. Kati eyo y'engeri gye baamukwatamu, obumotoka bwajja ne bumwetooloola n'abeera stuck, n'abeera nga takyatambula takyakola ki, ne bamuvuba vu ne bamutwala. Jjukira omukyalo ono Nakawere ne twebuuza omuntu ng'oyo Nakawere atalina wadde ekikongoliro kyagenda okuba omuntu okubutwalira obumotoka obwonna bwe bakuntumye okusinzira bwannyonnyola. Agamba nti abantu baliyo mu makomera bangi abamu tebalina na babafaako ku misango egy'enjawulo, naye kye bakola kiri kimu kyokka kuba ku banjiri ebamalamu amaanyi. Mwete mujja kumalako mwebe mwetadde kote musobola kuya tugenda bakuba tugenda nga bwomanyi nti otuuka eyo n'olabanga atalina muntu akuwondera nenge bwe wabeera yabakuwondera. Bantu bangi nnyo babadde bajja batambula bagamba free Antikaduuka Chloe we bityo ng'era abantu bafaayo. Nakubulirawo ku munnamawulire eyavaayo oli n'agamba mbu baloya ba NUP tebavuddeyo kunoonya baana. Njagala mu video eno olabire ddala nga bashamimu bakyeyamala. Bagamba gwe bw'obanga oli eyo ng'olina omuntu we yakwatibwa ku nsonga zino eza Kyagulanyi batuukirire bakisobole okubeera nga bakuyamba bajja mununula. Ekitabo weekiri wali ku NUP oba osobola otuukirira shamimu yennyini wabanga osula kumpi naye obanga obeera kumpi naye osobola okubeera ng'ofuna okuyambibwa. Naye abaana baleeyo munda kubanga tebalina babalwanirako ntale no wabweru. So kati bw'oba olina owooluganda lo ng'ali munda wandibadde otuukirira abantu bano ne bakuyamba bamenyewo kiri. Kati simanyi ono ba Antikaduuka amaze kusasula shamimu. Nzira munnamawulire oli agamba mbu Bobi Wine diro yali alagidde abalooya be bagende bayambeko mu kununula abaana be bakwatira mu makomera mu struggle zaabwe. Ndowooza oyo y'omu ku bo. Simanyi oba biwayogera onoosobola obisaanyaawo, naye kansooke nkweka video kano. Mukyalo ono Chloe akubeere nga akunnyonnyola kiki kyalabidde ddala mu kkomera embeera eri etya. Antikaduuka nga buli nkyo bannange mugamba mutya mbaddeyo bannange bali abasajja bammalamu amaanyi bagamba yogera batta tebakubiko naye nze nga nkimanyi gye muli kurwana bannange tugende mu maaso n'okulwana. Kwetaaga Uganda epya boge mazima struggle continues ekyo mukimanye. Sajja bagezezaako balimba nti simanya bitema n'amabanga kyendiko tuli mu struggle era abantu mamise struggle nga amise struggle n'omuntu badde nga amise struggle weka dawali bakuzene mise struggle fulumayo jango kolesha naye bannange tunyere ku kigambo kyaffe ebyo twetaaga tubimanyi teri kuzikiza. Otherwise mbagala ndi bannange Antikaduuka banyonyoddeko naye leka mbabulire nekimu ebimu ku mulamuzi byatunulidde okugamba nti Antikaduuka alina okubanga afuluma ebweru. Mujjukira nti leero ku makya twakedde Nakawa ku kooti n'erikisa ekiragiro ekimuterawo bunnambiro ng'eragira kireka SIU ebirenge emuta naye nga bamanya enkola yaffe wano olumu kasita bategera nti ofunye unconditional release order badduka emisiro omuntu bamukola ki ne bamutereka ewalala. Era ne Antikaduuka bate bamukoze olutegedde nti order efulumye balagira okumuta ne bamusitula kipakupa ku misinde ne bajja ne bamukwala ku Buganda Road Court. Naye tuli basanyufu
kumati court respects ekintu ekyo order yasoose okufuluma negamba nti ati wali nsonga lwaki Antikaduuka ne Baby bakyali mabega w'emitayimbo n'olwekyo twagala kubeebaza bangi nnyo mulaze solidarity ku Antikaduuka bantu bakwagala nnyo ngera baagala ngera bwe baagala abalwanyirizi bonna ab'eddembe era bannange tugamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala kyokka kye tuyinza okubagamba siinawo birala byakwongerako okugjako nga waliwo munnange mulaba Mark getosukana kyagala okugambako oba kanso sekidde Hamisa nga bwe tubadde ku makya nga tumakiringa application eri naye ng'embeera bwe tuwe tukyaliwo mu Buganda naye nga essaawa eno tutambula tugenda twagala Antikaduuka agende aterereko ewaka awummuleko anabeko alyeko ku mmere ennungi ate alabe ebiddako ate ffe tukyanoonya bulwanyi abalala mukimanyi bulungi bangi ababusibwa mu ddiro tukyabanoonya nyumba ku nyumba prison era mbeere nga mubatumotoka abamwe buli obumotoka bwere bukupakira bukwetoola n'osigala ng'oyimiridde wakati naye twebaza Mukama nti abamu ku ffe tuvuddeyo n'abalala banaye mwebale kutuwaanako naye bannange banaye abasajja batumalamu amaanyi naye mwebale musigale nga mukwana ekigambo kyaffe kiri kimu ate n'ekirala leka ntwale omukisa okwebaza family members aba Aunty Chloe tubadde tutambula nabo ebbanga lyonna bobudde bwanakyukakyuka naye bamaama abataata abasenga abaganda ba Aunty Chloe Antikaduuka babadde babeerawo nnyo okulaba ng'ensonga eno etambula era nabo bakoze kinene okulaba nga olwaleero afuluma naye nammwe abali mu diaspora nabali ono mu Uganda buli muntu omwagazi w'emirembe mu Uganda kyokoze kyamaanyi okulaba nga Antikaduuka afuluma kyensembyewo nga nkugamba nti tuli wano ku Buganda Road Court Antikaduuka Chloe amannya g'amatuufu kalina kimanya Helen ateereddwa era kati ali free nange shamiruka ngende nyo ku lwendo lw'amazzi nje nokukyembisana kuba ku majasi nabakulya akantu yadde okunywa amazzi otyo Antikaduuka omuwulidde abantu bangi babeerayo mu makomera eyo nga naye ekigendererwa kyovula abamu ekkomera baliyita nga bwogamba nti University of Understanding newankubadde nga ate wandiikanga nga that University of Understanding ate ekonyeza obwongo bwo n'entegerayo because engeri gy'oli nti obwongo bwo kati buteekeddwa mu kasenge kamu oba tokyasobola kulowooza nnyo kyova olaba oluusi abamu bavaayo nga bakyuse abalala bavaayo nga bagudde eddalu abalala bavaayo nga baweddemu amaanyi okusinziira ku bigambo ebibagambibwa nga bw'owulidde Antikaduuka akugamba nti abasajja bakumalamu amaanyi batuuke bakugamba ebigambo kugamba ebivoola obuvoozi obulamu bwo n'omuntu ogwowagira n'embeera naye abakubiriza n'agamba kebeera embeera ki musigale mu struggle kati simanya ye babadde bamuwa linnya lya anti struggle oba mama struggle w'ensonga biki ebyo kati oba kabebi struggle akaana ako kayingidde nako mu byafaayo kati kaana bw'ojja osanga nga budde eri ne butiisatiisa banne waabwe genze neegendereza nje nabeera mu kkomera nga ndi wa mwezi gumu ebiri tonegendereza okitegedde ewo obwana bubeera bwasiba emitima bo bwasiba emitima kubanga kaba kalabye ennaku emala nga tolinawo okatiisiza nti oba ki so nammwe ab'eŋŋanda z'abantu be bakutte tubakubiriza muleme kubeera nga mutuula butuuzi munoonye balooya bano mugende mu human rights munoonye balooya ba NUP bajja kuyamba abantu bamwe okubeera nga bateebwa muleme kubeera nga mutuulira abantu bamwe babeere mu kkomera nga bafiira eyo nga te waliwo abantu abasobola okubayamba omukyala abannyonnyodde essaawa ezamukwatibwa oba eziragirwa mu ssemateeka zaali zaggwako dda kubanga tumaze endowooza wiiki singa 2 oba 3 ng'abantu banoonya Antikaduuka yabula tebamanyiwa waali naye kasita bategere nti atwalibwa mu kkooti bwe batyo ne bamudusa ne bamudropinga wali eri ku Buganda Road era bwe bamusanze naye nga atoledi babadde bakoze order okuva mu kkooti y'e Nakawa oba olaba kati baba musimbayo wali eri mu kkooti ey'oku Buganda Road nga tewaliwo bamulwanirira ate babadde bagenda mukwata bamuteeke eri either ekitalya oba mu prison yonna eriwo around so kati yeyo enkola eriwo tubebaza okubeera nga mutufollowinga tujja kubeera mpozi nga tukumawo namali amala mangi nnyo temuva ku Bokat TV nze Sula Senyonga oli ku Bokat TV leero enkya Naluli Bokat TV